بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. nkwaniriza nnyo gwe munnange ku misomo gyaffe gino egya Qur'an. Twasalawo okubanga tuvumirira, twasalawo okubeera nga tuteekamu amaanyi, tweweeyo tulabe nga tusome ekitabo kya Allahu jalla waala ekya Qur'an. Twatandika ne aya ffe egamba nti walaqad yassarna alqur'ana lidhikr fahal min muddakir. Naam, ngayo tuwa amaanyi. Allah yayanguya Qur'ani oba oli mukadde. Omubaka sallama Qur'ani yatandika ogiyiga nga wa myaka 4. Babubakari baani naye ne bagiyiga ne bagimalako. Naam, ate gwe 3 ate bebi. Naam, so naffe tumanye nti ejja twanguyira. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. So kati mulundi ogwasembayo twalaba ennyukuta zino, tuli mu kuyunga nnyukuta, twalaba ennyukuta zino nga tuziyungamu. Ekyenjagala obeere nga oba ozisanze ziba tezikola ki, tezikutabula, oba ozitegeera nti ennyukuta ki, ennyukuta bweti. Tuli wamu? Kati omulundi guno tugenda kwongerako ennyukuta zino zetulaba. Tuzirabye? Ono tumuyita tya? Ain. 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 Naam. Fa'u. Qaf. Qaf. Naam. Haqqo. Haqqo. Qaf. Naam. Ezo ennyukuta zino zetugenda okulaba. Zo oba ozongeddeko zibeera zitya? Ennyukuta ya jimu tugijjukira nga bwe yabadde. Twagambye nti jimu esigazaako kantu ako. Akatonyeze ke kajawula ku nnyukuta ezisigadde. Kaakati nga bwe walaba jimu n'ennyukuta ya ayini nayo bwetyo bwebeera. Nti eba egenda kusuula kino ekibuto ejje bwetyo. Ogirabye? Ennyukuta ya ayini webanga etandika nga bagigaseeko eno mu maaso. Ogambe nti ennyukuta ya ayini obanga awandiika hamza naye ng'ogituuzizza bulungi. Ennyukuta ya ayini ogirengedde? Saagala ate ogisanga ate n'ogiyita hamza. Wabula nebeera ki? Ebeera ayini. Ayini oba ogigaseeko bweti bwefaanana. Omulengedde? Ayini nebeera etya? Ayini siini. Nogamba nti ayini njagala mbamanyiize ennyukuta eno. Ayini ki? Ayini raa'u. So ate niwogisanga ng'eri bweti era kiba kyekimu si kyo. Eno naye ebeera ki? Naye ebeera raa'u. Tugirabye? So nebeera ayini raa'u. Tugiregedde? Kati then tujje ne ku mulongo wa ayini. Mulongo wa ayini tumuyita tya? Tumuyita ghayini. Nabeera ghayini. Ghayini lam. Mulengedde? Ghayini. Ghayini daali. Omulabye? Ye ate alifu nga tomusembyayo. Ayini. Omulabye alifu oba omugaseeko? Kati kitegeeza nti daali luli abadde tagatta mu maaso naye emabega tusobola okubagattako eno. Tubagattako eno tusobola okubagattako naye eno mu maaso gaayo bo tebaagala bagattako. Akategeerekese bwe bali kubuuza kibuuzo ekyo. Osobola okubagattako eno nga be basembayo. Nga be basembayo obanga si basobose. Mabega waabwe osobola okubagattako. Naye eno tulina bakola ki? Tulina bagattako. Era oba wakwongera wano nnyukuta ndala yajja kugamba nti gyongera awo nze tonkola ki? Tongattako. Okirabye? Era walina osigalawo space eno. Tuli wamu? Ghayini. Waaw. Omulabye? So ghayini bwati ye bwafaanana. Ne munne ayini abanga jimu. Tumulabye? So oba okasanze kanate tukayita ki? Tukayita hamza. Tuli wamu?
kali ennyukuta eya faa'u twalabye baa'u kali ne faa'u naye egenda suula akakoona kali kaneeno nsobole omugattako so si mukazi mujja si nnyukuta nzungu faa'u waawu omuyizi asiimye waawu faa'u waawu faa'u faa'u zaa'u naawe osobola okugezaako awo n'owandiika z'oyagadde n'oziyungako tonda tuwaayo yaabo faa'u baŋŋambye omukulu ono sinaba muteekako ye tannalabika ku byenattako embaata yaffe omulabye ye bwatyo bwabeera olina omuteekako akantu ke kaniino okalengedde n'ogamba nti ono obadde ghayini yaa'u omulabye so bwatyo bwabeera kati ng'era olabye faa'u ne qaafu tajja kola ki tajja kwawukana just ekibaawula butonyeze qaafu ekibaawula ki butonyeze kalina qaafu siini tobalabye so bangu nnyo bwe batyo so kyentayagala otambule weetegereze nnyo ennyukuta yaki eya ayini tugiyita hamuza ekyo nkitaddeko nnyo ki essira tugiyita hamuza ennyukuta zino eno zetwagambye enzungu osobola ozigattako emabega waazo naye kyezitakkiriza ye mumaaso gaazo nagambye mumaaso g'ennyukuta ye maaso eno jjukira tuluwandika tuvaawa tuva eno nga tuddawa nga tudda eno tuwandiika tuva Kampala nga tuddawa tudda Mukono wetyo wetuwandiika. اللهم علمنا بما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.